volume eganye banaye ekomyewo oba kakati muwulira batemuwulira bana bakubyeko be bankyankalanyiza volume weri volume kweri volume muwulira awo kati muwulira now ngenda video ngenda gireka leka njogere kino kisembeyo video nja kugiza olulala nja kugiza olulala bana bakubye be bakyankalanyiza gundi katonda nga bwali omulamu nja kugiza leka malirize na kino kuba kusigaddeyo eddakiika ntono tusabe video nja kugiza ekyo kyawandikibwa nja kukikomyawo byonna nga bwe mbadde ngendo bigira tujja bikomyawo tusome ku eyo topic ey'ekibi ebyo bye twogedde mukama jjabba giramu ekintu otambule n'ekyo olwaleero era terukusaze kati ngenda ebirala byonna mbirese kati njagala kwogera ku kintu njagala okwata peeni newowandiika abantu bangi mubadde munsaba ebintu bino nabagamba nti ku prayer warriors tusiiba ng'ennaku z'omwezi 7 ne tusiiba n'ennaku z'omwezi 3 eza Esther ennaku 3 eza Esther ffe twaziteeka mu nnaku 3 ezisooka mu mwezi then ne tusiiba n'ennaku nga 7 kati nga 7 ennaku 3 ezisembayo mu mwezi yes tusiiba ennaku 3 ezisembayo mu mwezi then ne tusiiba n'ennaku z'omwezi nga 7 ennaku z'omwezi nga 7 ezo tuyina kye twazijjako bangi mubadde mu mbuuzi ebyawandiikibwa bino nga mwagala okubiwandiika okubikootinga mu kusaba oba n'okumanya wawe biri waliwo incidents eziri mu Bible ez'ennaku 7 secret eri mu number 7 number 7 esooka okulabibwako mu Bible mu kitabo ky'olubereberye essula 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri Genesis chapter 2 verse 2 verse 1 and 2 Bible egamba bweti nti awo Katonda bwe yakola ebintu byonna yabikola byonna mu nnaku 7 n'awummula so complete bakiyita batya complete okumaliriza yamaliriza byonna byonna ebyaliwo ensi yeetabudde agitaguludde byonna bigize byonna okutonda n'okumaliriza okukola finishing buli kimu kyonna Bible egamba mu nnaku 7 so ekimu ekiri mu kyama kya 7 wabeerawo okumaliriza wabeerawo simanyi oba nkinyonnyodde bulungi awo wetusooka okulabira ennaku 7 ku lunaku olw'omusanvu Katonda yali amaze okutonda ensi ku lunaku olw'omusanvu n'awummula so that is 7 kwolwo lwesooka okulabikako ayagala oginootinga eri mu kitabo ky'olubereberye essula 2 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokubiri mbadde sigenda kudda naye olwakino nkomyewo njogere ekyo then ngende video gwe tusabe tugende then tuddamu okulaba number 7 nga beetoloola ekibuga Yeriko bwe baali beetoloola ekibuga Yeriko musobola okuba mu incidents endala nnyingi eza 7 naye nnyina zenzijemu zenjagala okunootinga wano ze tuba tugenderako Yeriko ojja musanga mu kitabo kya Yoswa essuula ey'omukaaga Yoswa nga eri Musa yali amaze okufa Yoswa atekinze over ekirooto ky'okutwala Isirayiri bamaze okusomoka river Jordan baddako okulwana n'agundi balwana basooka kusuula kibuga Yeriko kyekintu kye basookera ddala nga bamaze bwe bamala okuwona nga bamaze okwekomolako ebikuta nga bamaze okuwona batandikira ku kibuga Yeriko ekibuga Yeriko genda kisanga mu Joshua chapter 6 eyo note eya 7 ogenda gisanga mu lunyiriri olwabiri mu lunyiriri story yonna eri
okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwabiri mu omusanvu sitole yonna weeri naye bw'oba oyagala kunokolayo bunokozi 7 we yalabikako erabikako mu lunyiriri olwokuna nga mukama amubuulira amuwa instructions ogenda kuleeta abakulu bakabona abakulu ba Isirayiri abakadde abasinza n'abatendereza bakwate emirere abeetika essanduuko ey'endagaano ya mukama bakulembere mutambule mwetolole Yeriko emirundi 7 awo osooka okugiraba mu lunyiriri olwokuna essula ya 6 Yoswa 6 chapter ya 6 okuva ku verse 4 mukama yali amuwa instructions then oddamu okukisanga mu lunyiriri olwokutaano ne mu lunyiriri olwe15 nga kati Yoswa yawa instructions Yoswa amala okuwa instructions mu lunyiriri olwe15 Yoswa addamu akulaga Bayibuli eddamu okulaga nga bamaze okwetooloola nti ku mulundi ogw'omusanvu bbugwe wa Yeriko n'agwa so kati kikwetaagisa okusoma essuula eya Yoswa essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwabiri mu omusanvu 7 ojja gisanga awo weeri nnyo so kino nkijje kuba mubadde mubinsaba bangi mu kabokisi kati nga sijja kugamba ono ŋŋambe n'ono ŋŋambe n'oli ne ŋŋamba kanzije tukyogere wano ffenna tukimanye nkugambye tusoose mu kitabo kya Genesis chapter 2 verse 1 to 2 netugenda ku Joshua chapter 6 verse 1 up to 27 tuddamu okulaba 7 again nga eapiyaringa ku Elijah bw'amala okusiba enkuba mu kitabo ky'aba Ssekabaka ekisooka essuula ye18 olunyiriri olw'48 1 Kings chapter 18 verse 44 nga bakugamba nti ku mulundi ogw'omusanvu baalaba enkuba yatuma okulingizaayo omulundi ogusooka ogw'omukaaga Bayibuli egamba ku mulundi ogw'omusanvu ne balaba akale nga kasituka mu nnyanja ekyo jja kisanga mu Bassekabaka ekisooka essula 18 olunyiriri olw'48 tuddamu okulaba 7 again nga erabikirwa mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'10 nga Elisha atumidde gundi omubaka atumidde Nayamani nga Nayamani ali ku gate bamuganye okuyingira n'amugamba Nayamani kola bwoti tokisussa eno toyingira genda mu Yoludaani bw'oba oyagala kuwona oli waddembe okukkiriza oba okugaana genda mu Yoludaani wennyika emirundi 7 owone omusajja wa Katonda bw'atyo bw'aggambye kakati awo waddawaawo atambula agenda ayomba mbadde mmanyi agenda kunsabira ajje ankwateko ansiisirize afuuyirirewo edda maama yatutundulanga envunza n'okaaba n'omugamba maama fuuwawo maama fuuyirirawo nakula n'alyoka akunyiga bw'aba afuuyirira awo ne bwanyiga nnyo bw'ati oba owulira ng'oli mukkakkamu kubanga afuuyirirawo bw'aba tafuuyirirawo ne bw'aba atundula nga takunyiga okaaba n'okaaba nakubuuza kati okaabira ki maama fuuwawo kaakati yamugamba bw'ati bw'oba ogenda genda bw'oba togenda genda bw'oba onoogenda genda n'agamba abadde njagala ajja afuuyirirewo akwatekwatewo anyigenyigewo ne bamugamba genda oba owugawuga oba towuga lekayo Bayibuli egamba bw'onootuuka te mu lunyiriri olw'14 bakiddamu nga bakugamba naye nnyika emirundi 7 omulundi ogw'omusanvu nabbulukuka ng'olususu lulinga lwa bebi okitegedde ebyo bye byawandiikibwa bye twajjamu okusiba ng'ennaku z'omwezi 7 then ekya Esther kirimu Esther essuula mmeka 3 Esther ye yasiiba ennaku 3 ne Murodokaayi okutaasa aba Ebulaniya okuttibwa kabaka Katikkiro Kamani so ezo quotes mu mwazinsabye nange nzibaleetedde video eyonooneseemu olwa volume waliwo omuntu ankubidde abadde Uganda n'ankubira nankyankalanya volume n'egenda
volume negenda. So tujja kutandikira awo. Bayibuli ebadde tulaga nga abasajja ba Katonda bennyini oba tugende mu maaso tukimaleyo. Bayibuli egambye nti okwonoona kutandikira mu bo bennyini. Bo bennyini be batandikirako okwonoona ne kusaasaanira ekkanisa. Naye leka nzijewo ekyawandiikibwa kino mujja kugenda mu bisome. Kanzijewo ekyawandiikibwa kya Ezekieri kino nakyo nkikuoneko. Bwe ndiba wa kukiza ndikiza olulala. Naye nga nakakati nkyogeddeko. Mbadde nkugamba ku kibi ekibeera ekisikire. Ekibi ekitukule bwe tutasaba nnyo kulwanyisa kibi. Ekibi kintu kizibu nnyo. Bw'ogenda mu Ezekieri chapter 16 verse 44 Bayibuli egamba bweti. Ntiraba buli muntu agera engero anaakugereranga olugero luno ng'ayogera nti nga nnyina ne muwala we bw'atyo. Okitegedde? Like is a daughter, like is a mother, like is a mother, like is a daughter. Bayibuli yegambye. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Like is a father, like is a son. Bayibuli yekyogera. Waliwo ebintu ebitulondola nga bwe muteerwanako bwe kito bwe kibeera. Like is a father, like is a son. Oyo mwana alinga nnyina. Ne nnyina bw'atyo. Ne nnyina bw'atyo. Waakiri bakikwogereko mu bulungi nti oyo mwana mukakamu nga nnyina. Oyo omwana bukyanga agenda wa musajja tavanga yalinga nnyina. Nnyina yabeera ne kitaawe ogu. Naye kakati sooka owulire. Batugamba bwe bati. Omugenzi bitama Mungu amuwumuze mirembe. Maama we baamukuba embaga 7 ez'akadaali. Kati awo mwannyina wa bitama bagamba bwe bati like is a father, like is a mother, like is a daughter. Bitama yali alina kitaawe ono ne kitaawe oli. Kwegamba waliwo ebintu ebisobola okulondoola nga ne bagamba Bayibuli egambye nti bwe muteegendereza bali bagerako engero nti like is a mother, like is a daughter. Bannange Bayibuli eno bw'ogira bayimirira. Bayibuli eno bw'ogira bayimirira. Obwo obwavu bwa kitaabwe bw'atyo. Ekyo kyengezaako okulwana. Ekyo kyenwanyisa. Ekyo nkirwanyisa. Kyekinneebasiza ku mawanga emyaka mmeka? 6 kati ndi mugwa 6. Nwanyisa kintu ekyo baleme gamba like Katongole, like Wire, nedda ssebo. Ebirungi nja bitwala, ebibi nja bijjamu. Omusajja n'agenda mu nsiko n'alwana. N'akomawo nga bwe yagenda. Ekyo sisobola kukikola. Sigenda genda bweru myaka 5. Nenvayo nenzirayo nga bwe nagenda. Kyova olaba ndiredde okuba Kasejja ennyondo ku mutwe nange. Muyire endomola ya asidi. Do you know why? Sigenda kuvaawo ntambule ngende mu mawanga nkomewo myaka nga ninga bwe nagenda. Ekyo tekiriyo kulw'okuba Kasejja atuteezange. Bayibuli egambye waliwo baligera engero olaba nga kifuuse na lugero. Jjajja w'oyo yali alunda nte kati n'omuzzukulu alunda nte ku kyalo. Kitaawe yali asima ttooyi n'omwana kati asima ttooyi ku kyalo. Waliwo ebintu ebirondola. Juzi batulaga omusajja Kapiteeni Gundi Terulaga. Yali alina ekiwayi kyaba yeekera mu Uganda nga naye ayagala buyinza. Ne yeegatta ku Museveni. Omusajja agamba bw'ati bwe twatula ne Museveni okuteesa saamubuulira byonna bye nnali nnina. Yali musirikale wa Amini. Amini bwe bamutwala omusajja Gundi yali ali bweru. Bimusanga Russia ng'agenze kusoma magye. Agenze ku koosi ennene. Ne bamugamba Amini bamututte. Bamugjeeko ne bakomawo. Agamba okusalawe Bush yatambuza bigere n'ayingira Uganda n'atandika okweyiyayiya n'adduka najja ng'atambuza bigere n'ajja asanga banne n'atandika ekibinja ky'abayeekera. Nabo baagala buyinza ne bafuna emmundu. Naye bwe balaba ne batunula ng'obubinja bungi ne bagamba twegattewa. N'agenda ne yeegatta ku Museveni agamba bw'ati olw'okuba yali musajja muzibuzibu tetwamubuulira byonna bye twali tulina tusooke tumale okumulaba. Ne Museveni naye n'abatunuulira bamubuulirako emmundu ntono nga kumbe balina nnyingi. Bw'aba agaanye bamukube.
Museveni n'abasaaka siiso ne bamwegattako bwe yafuna abalwanyi bwe batyo ye n'agenda e Sweden ne Saabayeekera ye ne yeetuulira bano ne balwana. Omusajja akugamba yalwana olutalo simanyi yakubaani alina omukulu wa Obote gwe yatta ng'ava Fort Portal n'amuggyako n'eddayale n'olwaleero omusajja agikulaga n'amusanga n'eddola emitwalo 4. Oyo musajja terulaga ali Luweera akima mazzi ku ggaali like father like son n'omwana we agenda kima mazzi bwe bateerwanako. Bayibuli yekyogedde waliwo ebintu ebimu ng'olina obbikutula ojjewo ekyo Bayibuli egambye lulifuuka lugero. Lulifuuka lugero. Waliwo omwana omulenzi ku kyalo nga tebaagala abeere n'abaana abawala abasayizi ye. Oyo omwana akwata abaana nga kitaawe yennyini gwakwata abakazi ku kyalo. Kitaawe yafa. Taata w'oyo omwana yakwatanga abakazi ku kyalo. Gwe saagala kuddamu kulaba na mutabani wa gundi. Lufuuse lugero Bayibuli yeegambye. Katweyongereyo awo olabe olunyiriro olulala olwana mu 5. Bayibuli egambye bweti oli muwala wa nnyoko. Oli muwala wa nnyoko atamwa bba n'abaana be era oli wa luganda ne baganda bo abatamwa baabwe. Nnyammwe yali Mukiiti ne kitammwe yali Mwamoli. Oli muganda oli mwana w'omukyalo oli nnyoko yeetamwa abaana ne bbaawe kibalondoola. Naawe nga ne bannyoko bwe beetamiddwa bbaawe oyina muganda w'omuwala yeetamiddwa bbaawe n'abaana be awulira takyayagala ekintu kimukwata ne yeetamwa nti ne nnyina yeetamwa kitaawe. Okitegedde nnyoko yatuukako ekiseera neye nammwe n'abeetamwa n'omusajja n'amwetamwa kitaawo. Nnyoko yeetamiddwa kitaawo nammwe abaana. Kati naawe okuze ofuuse mwana weetamiddwa bbaawo n'abaana b'ozaala. Bayibuli yekyogedde. Olaba ebintu biringa ebitono naye bisobola okulondoola nti naawe oli muganda w'abali. Nnyoko yali Mukiiti kitaawo Mwamoli. Kati genda onoonye Omukiiti n'Omwamoli baakola ki? Agamawanga Katonda yakola bw'ati. Ge mawanga ge tusomako bulijjo Mukama ge yawa Isirayiri n'amugamba genda obasaanyeewo. Yoswa n'abasalako emitwe. Mulimu Abakiiti, Abamoli, ekibi ky'Abakiiti oba baali babbi kitaawo yali mubbi nawe oli mubbi. Abamoli bwe baba baali benzi ne kitaawo bwato. Kati kikwetaagisa kusaba okwekutula kw'ekyo. Vidiyo eno enkoze bubi okuvaamu vidiyo 2 ebadde erina kubeera vidiyo emu. Okitegedde Bayibuli yeegambye bw'otasaba nnyo naawe toyawukana kubali ekyalemesa mama. Waliwo wano omuntu yagambye bw'ati waliwo omuntu gwe ndi mukusabira bayira weddamu onkubireko ku simu kubanga nnyina amasimu mangi. Abamu omanyi abantu abamu tayagala kubuulira linnya lye n'oyiya ky'omusevingamu. Kati atogenda otuuka okumunoonya ng'ojjukidde ensonga ye nga tojjukira kyewamusevingamu. Nnyina amasimu 7 tosobola munoonya okuggyako nga yakkubidde n'ojjukira nti owa kino awo n'omujjukira. Okitegedde kubanga bamusebo teboogera mannya. Nayogera naawe ne mwogera ne museka n'omubuuza naye gwani n'aŋŋamba nja kukubuulira n'atakubuulira nti gwe n'oyiya ky'omusevingako. Agamba bw'ati munnange taata waffe baamugoba ku mulimu ng'abasaaga bwe bati. Taata ne bamugoba ku mulimu teyaddako yali alina omulimu mulungi. Awo munnange awo ne tutandika okubonaabona. Ennamba yange eri +974 33 93 96 39. Nakola bw'ati munnange awo taata ne bamugoba bwe batyo. Ate ne sisita wange naye munnange omukulu ddala yali akola mu URA naye era bwe batyo ne bamugoba ng'abasaaga. Genda tujja kuyita mbusimanyi disciplinary measures n'ataddayo.
ne mwannyina bamugobye bwe batyo ng'ebyokusaaga ne muganda we ne bamugoba bwe batyo gwe bagoba kyatandikira ku taata bayibuli egambye lujja kuba nga lugero nti nga bwe kyali ku luli ne kati bwe kiri waliwo ebintu bye tulina okutegera Katonda tulokoke twekutuleko ebintu ebyo ebyengero bw'aba yali mwavu tetujja kuba baavu ate nno banekamba bulire ebyo bye batusomesa mbu simanyi mbuno obugagga simanyi mbuno okola nnyo n'osevinga walayi sibagaana kusevinga era tusevinga ennyo naye ssente z'obugagga nga zakujja ne bw'ozoonoona zijja abo abagagga tewali asinga kwonoona ssente waliwo abaana be nakolanga nabo mu bodaboda nga nabo ba bodaboda oba abaana balinga babbi ku lw'omukaaga babeera ku biiki ne bangamba bwire tugende ku biiki ne mbuuza kati nze ku biiki ntwaleyo ki nga nze engoye zennyina bijaketi kati nga nze ebyo ebijaketi nnyina okubibeeramu kati ate okubibeeramu olina kuba ku pikipiki kubanga bikuba ebbugumu kati olina kuba ng'ovuga sipiidi 7 buli ddakiika nga nze nga tebampita ku mikolo ate ngambye nga nze engoye zennyina bijaketi okukwata 10 zange 5 okuzigulamu olugoye mba nnyina gula jaketi 2 in 1 nyambadde ate empewo tenfuuwa nga nze sikyala era olumu maama Ebeni oyo twekyangako yagenda tugira gye ne mugamba maama Ebeni munnange tulaba kituufu ndi bubi kituufu embeera mbi naye nze ambuleerayo nze omanyi ambuleerayo nagitegeera dda genda okimubuuze namugambako ne mugamba yes gwe oli bulungi naye nze ndi ambuleera enkuba ekuba nze omusana gwokya nze nkubuulira gwe bw'oba oganye vaawo genda ambuleera ngizingeko ojja laba egundi ekinaddirira nga nkiraba embeera mbi naye nga nnyina byendizisiti nga tebimutuukako tebimutuukako nga ndi ambuleera ssebo ne siyambalayo naya nze namalako omwaka nga siguze lugoye ye mwaka gumu naye nga ye alina okukyusa olugoye alina okusiba gundi akaviri mwagenda ne mutuleetera dreads nangamba njagala dreads netandikawo okuyiiya saluuni eyazisiba entono ya 17,000 naye nga nnyino zifuna awo nembeerawo nze omusana negunjokya ye ne mugadi nga nasiba dreads ne mugamba naye wegendereze ebimu sijja byogera eyo gye tuba tuva jo nayogedde ku kya sente za maama Ebeni esimu yange ejjudde akabokisi bannaye mwe mwakisolovinga mutya bawange ezange yaziridde nze ezo wange saazirya zaafa bufi era twakkaanya kakati bundi buli muntu ambuuza kati mwe mwakisolovinga mutya tukisolovingi namugambye sonyiwa bbaawo asonyiyika nze owange yansonyiwa kati ebyaffe tebiringa byammwe nakyogedde nga asaaga kyakutte emitima gy'abantu sente z'abaana babba zibafuddeko tebaalidde ndye sente zifa ezo wange saazirya zaafa bufi naye zonna tezaafa zonna ebimu byera ngambye nali maze obikola biki ebyo neŋŋamba naye zino okuzitereka leka nzikozese ono agamba omu yaŋŋambye kontakiti ya myaka 2 yonna omusajja yagiridde bwe yamugambye bw'ati bw'omanje ennyo ŋŋenda kwetta n'abaana mbalekewo kakati ate omubanja agamba oba nkibanje kyette naye ate omwana agamba oba kino ekisajja nkikole ki yambuuziza gwe wakiyitamu otya kati gwe tolina kubuuza nze olina buuza maama Ebeni nze oli yabambuuza omusajja yalina okumbuuza wamma ekyo wakikola otya maama Ebeni namugamba ku sikuwulira netiwaaka tewali netiwaaka weeri buli kyokwogera kimbuze mwe muwulire waliwo ebintu bye tulina okwekutulako wamma eyo mpitiddeyo buyitizi nkomawo wano obudde bugenda tulina okumenya ekintu ekyo ekya like son like daughter kasita kiba kibi like mother like daughter like father like son no not like the father like the son never bayibuli egambye gwe omu kwegamba bwe bakulaba kyetaagisa kumala kukubuuza nti gwani olukulaba bulabi bwe bati ne bagamba oyo omuwala akkirira oyo bye biwala by'oli omukyala wa wali wansi atafumbirwa anti byonna byanobye byonna gye biri byakomyewo naye nga ne wa maama waabwe gye banobedde ewa maama waabwe gye banobedde ne maama waabwe naye yeezimbiraawo kati bonna bakuŋŋaana awo mu maka temuliimu musajja bonna bakyala
maama waabwe ye maama ye taata n'abaana ne bajja bwe batyo ne bajja n'abazzukulu ne batuulawo like mother like daughter. Kati waliwo ayomba pastor ze wano tuvuma eno Bayibuli, pastor ze wano tuvuma waliwo olumu nayogera wano ku bannamwandu, omuntu omu najja mu kabokisi n'agamba nkwagala naye weesonyiwe bannamwandu, twesonyiwe nja kubulokinga ne mugamba nedda maama kubanga mukyala ampa advice era kasita tuva mu kasita gundi eggwa bweti n'agamba kino siddamu kirabawire ate siyagala oyonooneke ng'abalala, kino kikole bwoti kino bwoti. Abantu bali eyo bamanyi mukambabuulire abali mu kamera siffe tusinga amagezi, abantu bali eyo balina amagezi. Kakati ngenda kuva wano omuntu aŋŋambe wiroze wano tuvuma nedda n'abasajja nzija. Kitaawe alina abaana 7 buli mwana ne nnyina. Alina abaana 7 mu bakazi 12. Omu yazaalako okugulu, omulala yazaalako olubuto, omulala yazaalako okutu. Abaana 7 abakazi 12. Ne weebuuza kati ku musajja kisoboka kitya? Kuba ku mukyala kyangu okubanga alina omwana omu nga yamuwa abasajja 7. Naye ate ku basajja kisoboka kitya okubanga omusajja oyina abaana 6 owabazala mu bakazi 15? Bisoboka e Uganda. Kakati n'omulenzi n'omwana omulenzi naye bw'atyo alina abazzukulu 3 mu bakazi 9. Taata yayoola kasasiro ku kitundu n'omwana ayitamu bannaye muli mutya waliyo ebisasiro bw'eba yerevu gy'okyalimu gibeeremu naye lwana ogiveemu. Naye ebintu bisooka mu nsi ya mwoyo mujjukire. Bino ebyomubiri tebikukaayanya bw'oba tonnabafuna mulimu. Gwe sooka ogendemu ekintu ky'oli wangula mu mwoyo mu mubiri okimaze. Nkubuulira wano kyova olaba nabagamba twalwanyisa Museveni mu mubiri ne tutamulwanyisa mu mwoyo. Museveni ke tumuwangula mu mwoyo mu mubiri Abaganda bagamba kumenya mu jjenje kkalu. Wali oliddeko ejjenje neddamu ebbisi terikwatika lisuna liruma lina obuntu bubalagala naye kasita likala okolabo tubapwa nga lyonna lyatika nga lyonna liggwawo libeerawo liba olukwatako bwoti lyonna kiweli kunkumusi ate ng'obadde oliraba ddamba bwe liba kkalu likunkumuka bukunkumusi. Abali wano temumanyi mayenje, nze nali amayenje nze ku jjenje ku jjenje nze wire ngwanzo nzijawo ku jjenje abamu kati kumo temumanyi jjenje temumanyi nabwe likaaba nze nali amayenje. Okitegedde kuba kumenya mu jjenje kkalu. Tulaba kati mutandise mu 7 tumuyiribya kakati ndaba byoko bwe bati waliwo wanampeereza akantu ebyobulambuzi bigudde 90%. Olw'embeera eri Uganda gundi ey'ebyenfuna musabe buli kintu kigenda kugwa ku Museveni aveeyo agambe mujje munzijeko eggwanga bannange bannaye munzijeko eggwanga. Omanyi ng'omuntu nga ebifunfugu byamugwiridde munda ng'awulira yeno kiweetiye kigira atandika okuyogera bannange mpola ndi wano Museveni agenda tuyita mujje munzijeko eggwanga mujja baŋŋambye abuuza Bobi Wine yaani ebyo byonna byomulaba bye babadde bakwata abaana ne babatwala ne babasiba buli gwe basuubira okuba okumpi ne gundi okumpi ne Bobi Wine bamubuuza Bobi Wine yaani temumumanyi temumulaba mugende mumukwate mumwebuulize. Ayina ebintu byatategeera tusituke tusabe bwe tumuwangula mu mwoyo mu mubiri jjenje kkalu. Waliwo ebintu bye tulina okukutula baleme okutugamba like father like son like mother like daughter. Bayibuli yekyogedde bwe kikula ennyo batandika kukulangira ne kitaawe yali Mwamoli nnyoko yali Mukiiti nga kitaawe yali jjajjange yajja e Buganda ng'alunda nte sigenda kulunda nte nedda ssebo amwana international preacher kati awakane kitange naye ayina ebibye naye nabyo sijja bitwala ebirungi nja bitwala ebibi sijja bitwala. Kati kiri eri Ebeneza yanaamanya
yanamanya buli muntu tusituke twekutuleka ebintu kati nawe tandika ojjukire kiki kye bakugamba ekyamama munnange nze ndi mukambwe nga maama yakubanga bajjabe maama ng'omugamba obugambi nti kitaawo yakoze bw'atyo yamusitula n'amukuba eri ekyo kiggwa nze ninga maama nze ninga taata yabonyabonya taata yanzaala mu mukanneyiba kale ssebo kale amuzaalemu nawe genda omuzaalemu mukama abawo omukisa mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lwaleero mukama tukwebaziza olwa message gy'otuwadde mukama bayibuli tugambye nti bannabbi ba Yerusaalemi be basibukako ekibi ne kisaasaanira Yerusaalemi mukama tulemeddwa okudduka ekibi otugambye ekibi badduka kidduke ekibi tebakiwangulira mu kikungo ekibi bakiwangula muntu nga yetegeredde katonda mukama leka abasajja n'abakazi bano bawangule ekibi mukama leka abasajja n'abakazi bano mukama leka twekutuleka ebintu ebyo ebirondoola baleme okutulangira bayibuli egambye nti like daughter like the mother never mukama kuffe tekigenda kutukira eri oyo agenda okuwulira eddoboozi lino mukama eri oyo aliraba message eno ne bwe giriba emyaka emeka kwolwo lwali kiwulira asituka akiwangule waliwo ebibi ebibeera ebyekikasebo bafiira ku myaka 45 era bwe giwera 45 ng'oyo bamusimbula leka ono agenda okukiwulira ayingire ekyenda awummule buwummuzi afe nga awummudde buwummuzi kubanga abazzukulu tebakyasobola mumusitula naye yennyini obulamu awulira ayagala kuwummula okwo tekuba kufa kuba kuwummula lwaki afiira ku 45 lwaki afiira ku 3 mukama wano waliwo abantu abayina ekola ng'ewaabwe kasita omuntu afuna ku ssente bonna omutima gubateekera buli azifunako yafa kasita agula akamotoka ng'oyo awedde kasita agula akabodaboda ng'oyo awedde olwo yagaggawadde nnyo oyo ng'awedde ekyo ekyoyo ekibattira mu myaka emito ekyo ekyoyo ekiremesezza abantu abawala ba Isirayiri abawala ba Uganda okufumbirwa waliwo ekyoyo ekiremesezza abavubuka okuwasa mukama gwawasa yanoba olufumbirwa nga olufuna ssente ng'alwala mukama jangu obitukutuleko wamma twejjeko ekintu ekyo ekya like son like father like the father like the son never mukama ebyo ebintu bitukutukeko mu linnya lya Yesu tekijja kubeera nga bwe kyali ku bo nedda mukama omulembe ogwaffe nedda bakitaffe balemwa okwejjako Museveni bajjajja balemwa bataata balemwa kibeere ne bwe kityo kuffe mukama nedda mukama ffe tujja mujjako lwaki kibeera bwe kityo mu nsi zonna mukama tuswala wano mukama abantu batusekerera mbuno ennyonyi yaffe yaggweramu amafuta e Tanzania mbu Uganda tetulina airlines naye mukama ekyo tekijja kubeerawo ku mulembe guno ogwaffe nedda mukama kikoma wano tukikutulira wano nedda mukama waliwo ng'obwavu bwa kika obwavu nga bwa kika obukyafu nga bwa kika obulwadde buli akulamu buli aweza 3 ng'alwala akafuba buli aweza ng'alwala scocells buli akolamu bw'ati buli agagawala yafuna siriimu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tukigaana mukama leka tuwangule ekibi leka tuwangule ebyoyo ebirondoola mukama waliwo abantu nga omwana akulamu ewaka abula bubuzi baddamu mulaba nga yafumbirwa oluvannyuma lwa myaka 7 buli akula yabula kubanga ne jjajjaabwe yabula ne nyaabwe yabula ne kitaabwe yabula kati buli mwana akulamu abula bubuzi baana buli omu azaalidde ku lujja buli akolamu bw'ati azaalira ku lujja mukama tuyambe obitujjeko mu linnya lya Yesu mukama tusinkane mukama tusumulule mukama tuwonye mukama tuwambaatire mukama tusitule mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama tusaasire waliwo omwami omukama gwe tusabira gwe bagoba ku mulimu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna bwe kityo bwe kyali ku kitaawe ne ku banne mu linnya lya Yesu ku luno tukigaana oyo ajja kuddayo yasayininga ebintu nga tamanyi nabo yabisayininga musajja mugezi agenda okumala obisayininga nga bamutomeza ne yagwe bagoba ate oli gwe yabisayiningira ye waali
Mukama mu linnya lya Yesu tukisazaamu omusajja oyo addeyo ku mulimu gwe kubanga bwekityo bwe kyali like him like father like him like his father. Nedda mu linnya lya Yesu ku luno kikoma wano. Mukama tusabidde abalwadde bonna, tusabidde abantu bonna abanyigirizibwa mu linnya lya Yesu, tubasabira basumulule bawonye, omwoyo omutukuvu atambule gye bali, barisivinga okusumululwa mu linnya lya Yesu. Abayita mu buzibu bw'ebyenfuna Mukama, waliwo abatalina na kyakulya, waliwo abatalina kyakwambala, bonna Mukama basisinkane. Waliwo abali mu makomera, Mukama basisinkane. Tebalina misango Mukama. Uganda abalina emisango be basiba abatalina misango, abalina okuba mu kkomera be balina ebisumuluzo by'ekkomera. Kikiri e Uganda Mukama. Uganda yakyuka eribu. Bayibuli egambye tubaleke Mukama abo Mukama ojja balumya obusinso, ojja banywesa amazzi ag'omususa, ojja bawa ekikompe ekirimu omususa. One day Bayibuli yegambye abalina okubeera mu kkomera sebo be balina ebisumuluzo. Eyatema abantu e Masaka yalina ebisumuluzo by'ekkomera, n'anona Seggirinya n'agamba ate bwe twatemye tubeere nga tewali gwe twakutte. Ne banono ow'ekyebando ne bamusibira e Masaka, ne bamuvunaana eby'e Masaka, ng'eyatema abantu b'e Masaka yalina ebisumuluzo. Bayibuli egambye Mukama abiraba, ajja balumya obusinso, ajja bawa ku mususa mugunywe one day mu linnya lya Yesu. Mukama buli muntu musisinkane ng'obunafu bwe buli, ng'okulemererwa kwe bwe kuli, ng'amaanyi ge bwe gali, ng'okwegomba kwe bwe kuli mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama siyinza kuva wano nga soogedde ku Uganda. Mukama Uganda eyina pulezidenti eyabba obuyinza, omusajja oyo mulogo. Mukama oyo musajja mulogo wamutubikulidde, ayina entebe yagibajja mu muti ogw'ejjirikiti. Yagibajja mu jjirikiti, ntebe nnyimpi bweti eringa ekino, agituulako bw'ati oba bw'ati. Eyo entebe eyo ennanga y'Abanyarwanda, mulimu endege, mulimu endere, mulimu olugali, mulimu ebyanzi, mulimu effumu, mulimu emmindi. Mu linnya lya Yesu amaanyi gonna agafugira mu bintu ebyo tugafulula. Abacwezi temulina kifo mu Uganda, abacwezi temulina kifo, tubasibira ddala mu nsenyi enkalu. Museveni mu linnya lya Yesu amaanyi ago g'obadde weewandiisa tugamaliramu ddala amaanyi. Ate enkolaganayo nago mu linnya lya Yesu, buli omu ayigganye munne, gakuyigge wegakukwatirako gakikukole mu linnya lya Yesu. Yesaawa gakugobe nga bw'obadde owaayo banno, gakuyigge gakutwale mu linnya lya Yesu. Museveni n'eddogodo temulina buyinza mu Uganda, temulina kifo mu Uganda. Ennaku zammwe ziweddeko. Endagaano gye mwakola nga mugatta omusaayi gwa Rwanda ne Uganda okutwala Uganda, tugisazaamu mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe kuba yatulekerayo akawaayiro. Omukyala omu yadduka n'omwana n'amutwala, eyo endagaano n'ekutuka. Mukama yatulekerayo akawaayiro nga tetumanyi, yatutaasizaawo mu kusooka. Waliwo ebintu twasoma juzi, Bayibuli gamba bweti. Mukama yagamba Ibulayimu nti Ibulayimu abaana bo baligenda mu buwambe, balimalayo emyaka 400 tebannaba kuzaalibwa. Naye Mukama amanyi bwe kiribeera, amanyi ne bwali bawonya. Ndibakomyawo naye nga bagaggawadde nnyo, balinyaga ensi eyo gye bagenda okukolera. Bajja gikolera obuddu emyaka 400, naye bwe bali babadda bajja kuginyaga bakomewo nga balina buli kimu. Byonna biba mu pulaani ya Katonda nga bw'anaatutaasa. Yatutaasa mu ntandikwa. Omukyalo omu ne batamusaddaaka, ye n'adduka n'atwala omwana. Olwaleero omwana waali naye mmumanyi, n'oyo omwana mmumanyi waali. Mukama weebale kuba watutaasa mu ntandikwa. Kati yesaawa mu linnya lya Yesu endagaano za Museveni zonna teriiyo. Rwanda tegenda kutwala Uganda, tekiriiyo. Mukama abo abasajja twabasembeza mu mirembe, twabataasa waabwe nga beetemaatema. Bajjajjaffe bassekabaka ba Buganda ne babaaniriza ne babaakomodeetinga, tebayinza kutwala ttaka lyaffe. Mukama tebasobola kutwala Uganda.
Ssaabasajja Ssekabaka eyabaaniriza mu Buganda yabakwatirwa kisa ng'emmomboze nga Abanyarwanda bafaanagana n'Abayima, Abayima baabagoba. Ssekabaka wa Buganda n'abakwatirwa ekisa temusobola Kabaka Mutebi yagamba bw'ati, obulungi bwaffe n'ekisa kyaffe n'obuntu bulamu obwaffe temubufuula obunafu bwaffe, tetuli basiru. Weebale Mukama ku lw'omusajja oyo, omusajja oyo ddala Kabaka mugezi akola statement egi naye nga nnene. Temubufuula obunafu bwaffe, tusobolera ddala okwerwanako. Kabaka yagamba bw'ati, mwenna mukeerenga musabe, musome Bayibuli, nkeera n'enfukamira n'ensaba. Weebale Mukama ku lwa Kabaka Mutebi. Oyo omusajja Mukama mukuume. Omukkusa obulamu nga bwe wabukkusa Dawudi. Mukama Dawudi yajooga ensendo, kubanga Bayibuli egamba yalina omutima ng'ogugwo. Wawa Dawudi obulamu n'abukkuta, ne bwe yawummula buwummuzi. Okukisa omukono bagamba awummudde, yawummula buwummuzi. Isirayiri yonna n'ejaganya. Ssaabasajja Kabaka muwangaaze akkuta obulamu nga bwe wabukkusa Dawudi. Yagamba nedda ssebo, obwo si bunafu. Okubaaniriza ne tubaakomodeetinga ng'abalala baabagoba ne baganda baabwe baabagoba. Abayima bw'omulaba bw'oti tomwawula ku Munyarwanda. Abayima baagoba Abanyarwanda. Buganda n'egamba nedda, mujje mutuule wano. Kati baagala kuyimirira ku ekyo batwale Uganda yonna. Baakola endagaano okugatta omusaayi gwa Uganda ne Rwanda. Mu linnya lya Yesu awo weekoma. Ate Mukama weebale. Mukama weebale kubanga byonna obitukolera. Ulira. Bwe bakuba Miss ku Katumba Wamala n'olwaliro bakyatereeza ndagaano eyo. Bakyatereeza lwaki ku Katumba Wamala bakuba Miss? Nakyogera wano drone yange yambuuzizza ekyo ekintu wakijja wa wakitegeera otya. Spiritual world is better than this world. Bakyatereeza musaayi, bakyatereeza ndagaano eyo ku Katumba Wamala. Eiza baddamu kutandikira ku Katumba Wamala naye ebintu si birungi. Mukama Museveni tatwala Uganda. Museveni togenda twala Uganda. Pack up your bones and go. Duke emisinde. Naye ebbanga ly'onoomala ng'olemeddewo, you are in for it. Mukama taasa Uganda, tuddize Uganda era tukwebaza kubanga wagituddiza dda. Kitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Gwaleyo nga yagala kwenenya gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange njatudde n'akamwa kange okulokoka. Mukama ndokose, kitiibwa n'ettendo mbikuddiza. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawe omukisa. Leka nsembyeyo kano. Waliwo omuntu omansembe sindikidde message nangamba waliwo munne omulokole oba pastor oba muweereza yamulabye ku Facebook ng'abanja free segirinya free what namugamba mwana gwe kati ovudde ku Bible ovudde ku kigambo kya Katonda. Katonda tayagala politics. Katonda akunyigira awo banga aweereza bakatonda babiri. Tosobola kuweereza bakatonda babiri. Toyinza kubeera mu politics ng'oline Katonda. Museveni yatugambye Kayanja yamuyambyeko okufuga eggwanga. Kayanja ngali mu politics. Lwaki mutugoba mu politics? Nawe oyinza okuba eyo ng'olina ekibuuzo ekyo. Bayibuli egamba Katonda kabaka w'abakabaka. Obeera otya kabaka nga toli mu politics? Ekyani akikulimba. Obwo obusiru buli mu constitution ya Uganda. Museveni yabireeta papasire okuteekamu akawaayiro ako. Kabaka anaabanga kabaka tayingirenga mu politics. Ate kabaka ayinza atya obutayingira mu politics? Obwo obusiru buli mu constitution ya Uganda. Kabaka kitegeeza bukulembeze, obukulembeze kitegeeza politics. Bible genda osome Matayo 21 ng'ekonfaminga nti Yesu yali kabaka. Kati abeera atya kabaka nga tali mu byabufuzi? Nga tamale emirundi bwakola. Oyo yenna omulokola akugamba ebyo. Naye abalokole bwe batyo bwe babasiruwaza. Bayibuli egambye nti obusiru busibuse mu bannabbi ba Yerusaalemi ne busaasaanira Yerusaalemi. Toyina wujja politics tomwawula na Bayibuli. Politics tomwawula na Katonda. Katonda yennyini politics.
mbwa obanga nga aweereza bakatonda babiri tuweeyo erinnya lya katonda gwe bayita politics kati nno nokukola tokola beera ku bya katonda byokka tokola togenda kukola kubanga era n'omulimu ojja gufuula katonda gwe beera ku katonda yekka olye katonda nga tokola tulabe ebyo ebiboozi byabwe byaggwa temuddamu kubikwata muyingire mu politics n'okwesimbawo mwesimbewo bo nga tebava mu state house Kazimba tava mu state house wamma mweraba mbatumire